za Emmanuel Maganda Katoko okukozesa empapula d'amawulire esavinge Honorable Passes Namuganza Maganda akoba nti anoniza Passes Namuganza ewe enamutumba Kampala parliament wona aliko alemereirwa okumubona so ajja musavinga ngabita mu mawulire wasombeddwa mulaba twabale naye ni kumisinde jaje n'omuhozi abantu ababawudisa abanamawulire nti bajja mu kooti benda kuba na bigambo bakoba abantu mu audience ulira baba njako ekyokubonerako buti ngono ognankane wakapanjabi mwino wa mulwanyi aliko bali kutwala kiganira mu kooti kiganira bali kumukutula bali kumukoleza kati wa ajja kwegambira omusango guliyo kujinga ebintu ebiri kujja mu maiso mu Uganda muno ndibyewo government yavaayo duzi yategeeza iwanga ndi mu musango gule ogwaba bano abali ku parade abantu abali ku duyiro nti bakuletanga omudulizi omukulu ajja okulumiriza bayine ni chairman Nyanzi ali kuliya Nyanzi muganda wa Bobi Wine Nyanzi naye ateekateeka parade eno naye ali komanda waayo era bwe bamugema mu kwawo bwe yabulawo okwo olunaku lulala bwe yayira yakoba ati abasadde bantwaire bamukoba ati bakoba ati gwoli waffe ti kyolina okola kati bani ababadde ati enamba z'essimu ati nazo nenziwaayo mbagano bwe bakoye gwe bali kuleetanga omudulizi omukulu yakobi ati yava yafulumya ekiwandiiko yakoba ati abo bali kuzaana politics mubi nze tesobola kulumiriza banange era bali kulimba tijja kuba bwene bw'obanga wawaayo amaina wabanga niwe yali komando omukulu nga wali kuluya nga bwe wakomandinga n'abali munda bwene tuyinza okuwakana nti tino omudulizi omukulu oyo wa gavumenti nze nabakubagano nti abasadde bajja kusibya abaana ab'abantu bazira bo balikola ssente baliko bano bakadeideyi bano bamuvuunya omuzira ekizadde kyange kyamafula nakisomera n'oyo big man namukoba n'omukoba nga tulinaye namukaa nti mwana wo kaali mwana muto omaze emisombo bibyayo nti sooka okola emirimu gyo ebyobufuzi bino tibyangu sadaya kati haife tuli ku struggle tulina okulwanisa na kyemalira bega tuli kumulwanisa struggle eto fujoli mwe abazairo bataire kubunkenke twena abantu abakola tuli kubunkenke olimu ikoma tuli kunolwa abavubuka abazaire mubulira abana bemubegala ebyobufuzi byomubonanga bijja kutwaluza obulamu bwaibwe tulina amalo zendi bakobera naidala abazaire abaveno up country anja kwebaza mutabani wo bamuwala wonga nga weno sagalinda buyaka ngokoboti mwana wange wabani nja kwebaza ku programu eno nti olunaku olwaidi twavire twayogera ku kyandikiza assistant sitekirako olunaku olwaleera nkubire kwa Kasimu yankoba nti ekyendikiza baliva ku mataala g'esola sokolindeko kyetofuya akubira isimu leta isimu lye amaloboozi bukubire kubanga nze ndalina ebintu ebiri fact gano mawulire we don't need ndozi kankuwe fact jendi kwenda tiniwo gatuwa tuwa yakoba bali kuva akoya assistant ya mukubire assistant kitekera na ba implementing a budget jo I know gakobere mudofa nani Peter Mawere yakoba tine yawa sowali omulimu yakoba endikize baire esumbwa abanaidini bajja kuva ku bitaala ebyamaani agenduba bajja kuiza ku masana zikireira sadaiwe none yeno mwana ono tulina enguudo ngaina ediri ku ebitaala ebyo ngate byaka na kwaka ebyasola bizira batule badi aye enguudo kamale ediri mu idini bali kuleta masanalazi kuli ku masanalazi ayi muzira balu buti byaka na kwaka ngedisinga nabo oba babadde banyumyamu Jessica era kwa ya mukamu kale kakati